abakatwegattako anyinzirawo ku mawulire kati mawulire katono onjire okugulira eri wali bakatwegattako embeera bwete bweri nga twolekera ne president w'eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda okwerekera muganda waffe Frank. Kiseera kino tuli mu kwolekera president wa Uganda addako tuli naye butereevu. Mr. Update nakomyewo dda abantu beewuunya Mr. Update ate no watuuseyo ddi. Mr. Update nakomyewo dda tuli mu kwolekera ndi ne muganda wange speaker wa KCCA ali Kawali Abubeka MP Birubaga North nga twolekera ne president waffe wa Uganda addako mu motoka ezo mwe mulamwe muli emu mwali sijja gibagamba naye mu ezo mwe muli emu mwali for security reasons temujja kumanya motoka ki naye nga embeera bwetyo bweri. Tuli ne the next president of the Republic of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tutambula mu dakiika ntono nnyo tugenda kuba tumaze okutuuka wali ewali olumbe. Mr. Update nakomyewo ku gulawundi wendi nnyo bantu bonna beewuunya ate Mr. Update gyo yadde South Africa ate no yatuuseyo ddi munnange. Mr. Update ntambula mu Labadaba style ntambula mu Labadaba style bwentyo bwe ntambula nengera mwongedde okuwera muli bangi nnyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page nga twolekera tugenda kuziika mu dakiika 2 tuli mu 2K embeera bwetyo bweri. Mubadde muludde okundaba Mr. Update ku gulawundi kwendi nnyo manyi nabaganze twagabana emirimu n'abalonzi bange nabagamba munoonya akalulu kange nange nnoonya aka president wa Uganda addako ne tugabana emirimu mu constituency eyange eya Kawempe North constituency. Nolwekyo mwongere okusaba Katonda atusobozese president waffe atuuke bulungi. Tuli naye president ndi naye Mr. Update ali ne president Mr. Update ali ne president Mr. Update ndi ne president wa Uganda addako gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu nga twolekera tulabe nga tugenda okuziika. Embeera bwetyo bweri 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 embeera bwetyo bweri. Speaker wa KCCA tuli naye speaker wa KCCA tuli naye aji ngena muba wako aji soko bantu bangi nnyo babuuzeeko aji ambaweku aji ababuuzeeko katono wano ababuulire atuuse n'okukunguba gwakwe aji tugirako eri abantu mukama wange. Bannange abalabe ba Segenya Muhammad online page tusanyuse nnyo okuba tituli nammwe naye nga mutegedde olwaleero tutambudde wamu ne president waffe 10 addako nga tugenda okwerekera omwoyo gwa muto waffe Kalibala Francis era twala omukisa guno okubeebaza buli asobodde okuba nti asobola okubanga ajja nga tukulembeddwa president waffe 10 addako n'abakulembeze abalala ja kwebaza muganda Nsegirinya honorable to be Kawempe North okuba nti asobola okuteerawo mu kutu guno mwe tuyitira olumu ne tubaako ensonga ze twogera eri eggwanga era wempita wano nnyini okuvumirira nesekuvumiriro li yennyini kwe byatuusiddwa ku muto waffe olw'embeera gye yayisiddwamu okutuuka ku level efiirwa obulamu bwe naye njalo bategeeza nti tetutya tetupowa nti kino ekiseera Uganda nga yeetaaga abanunuzi abagenda okuginunula. Bino gavumenti byonna byegezaako kukola biraga nti yatidde baatidde nnyo so tetuva ku mulamwa tetupondooka nkimanyi nti mulimu akaseera ak'okusomooza buli omu kaayitamu buli omu waatudde naye nga tuyina okubanga abantu betukulembera tubalaga nti tulina okusigala nga tuli banywevu tunywerere ddala ensonga tube nga tuzitambuza okuba nga tununula eggwanga lyaffe. Eggwanga lyaffe eri mu kaseera akazibu ennyo nga essaawa zino eryanyi lya mmundu tiyagaasi batta abantu abamu babajja mu mayumba kiro abaana babasibye bangi tumayina gye babasibidde naye nga ffe ng'abaasalawo okuba ntununula eggwanga lyaffe tujja kulemerako paka so twagala okuba nti twebereramu era buli omu gyali kakasa alina kyasobola okukola okulaba nti tununula eggwanga lyaffe Uganda. Nze Kawali Abubeka speaker wa Kampala era omubaka addako wa Lubaga North katugende tuziike tutuuse tujja kuba tubaddira.
Embeera bwete bweri abali ku the updates online page. Buli muntu yenna yeewuuza Mr. Update yatuuse ddi. Buli muntu yenna yeewuunya Mr. Update yatuuse ddi. Buli muntu yenna yeewuunya Mr. Update yatuuse ddi. Buli muntu yenna yeewuunya. Buli muntu yenna yeewuunya Mr. Update ate yatuuse ddi Masaka. South Africa navuddeyo Mr. Update. Navuddeyo Mr. Update. Ndi mu kitundu eno gye tugenda okuziika. Tumaze okubeera nga tutuuka. Tugenda tuwerekere omwoyo gw'omugenzi muganda waffe. Ndi ku ground. Mwenna kye mwebuuza kiri kimu ate Seggirinya. Mwenna mwewuunya ate Mr. Update yatuuse ddi. Jo ku makya twamulabye ali South Africa. Eno gye bayita Robadoba style. Eno gye bayita Robadoba style. Tumaze okubeera nga tutuuka mu lumbe. Tumaze okubeera nga tutuuka mu lumbe. Muganda waffe Franka tuzze tumuwerekere. Muganda waffe Franka tuzze tumuwerekere. Olwekyo embeera bwete bweri. Franka natandika naye activism bwe nali nsula obwero ku parliament. Sajja gwe mulengera gwe nali naye ye Franka. Sajja gwe nali naye ye Franka. N'olwekyo ensonga lwaki Mr. Update nali nyino sazaamu trip ya South Africa nzije mbe nga mperekera muganda wange Franka. Embeera bwete bweri. Abaakatwegattako. Waliwo abuuza President aliwa. Gwe bamugumulu. Oli munyampi. Abuuza President oli munyampi. Gwe bamugumu. President agenda kutuuka ku gaapu nga obudde bwe butuufu butuuse. Steady. Mwebale kubaayo. Mbeera bwete bweri. Twamaze dda okubeera nga tutuuka. Mbeera bwete bweri. Abali ku the updates online page. Mbeera bwete bweri. Abali ku the updates online page nga twolekera okulaba nga tutuuka ku lumbe. Naye akasozi kawanvu ke twambuka ssebo kasaana wakolamu. Kasaana wakolamu. Mbeera bwete bweri. Muganda waffe bw'atyo Mukama Katonda bwe yamujjuludde. Muganda waffe bw'atyo Mukama Katonda bwe yamujjuludde oluvannyuma lw'okutomerwa emmotoka y'amagye. Baabadde beegaana naye ka vidiyo akalaga yatomeddwa atya. Ka vidiyo tumaze okubeera nga tukaleeta. Kyala gwe bayita Byekwaso omwogezi w'amagye yabadde yeegaana naye ka vidiyo akalaga muganda waffe yatomeddwa atya kamaze okubeera nga kafuluma. Sekabira okuva Cape Town
ogambye kwoli abantu be Cape Town mwandaga machuwa mwandaga machuwa abantu be Cape Town mwandaga kye bayita machuwa kikola nange mbagala nnyo Steady. Tumaze oyingirawo. Amyukira meya era owawano bonalero fresh na mayanda idi commander Mr. Update asaze kunyutukuli owa protocol abatikozeko tubimwe kubulisago Dr. Beti bali ko Galatia amyukira Salo Kanyikevanis owekitiibwa Mulindo Michael Nakumusana ogata Dr. Ndiwalano Steady. yaleeta omuntu baseba ne banyabo nsaba basekwite mukomyawo awo omukomya n'agenda n'atuula yekka alina powerbank ya samamidia kirete wano abatetanga alina powerbank ya samamidia dala Steady. Kansala Alisi Kansala Alisi Nanungi wetagibwa Come on. Ngachitalo. Kone emirimu gy'oddukanya woli wonna wetagibwa Kansala Alisi Ngachitalo mwanyine. basaba ne banyabo kuwagira muganda waffe sente za Kalifala Francis nga kitaawe Saalongo Kalansi Kyo wano tuli mu maka ga jjajjaawe Ekiseera kino maze okubeera nga tutuuka mu lumbe babe nga muganda waffe tumuwerekera mu kitiibwa ekyekika ekyawaggulu tumaze okubeera nga tutuuka mu lumbe muganda waffe babe nga tumuwerekera mu kitiibwa ekyekika ekyawaggulu tugenda baweereza live update zonna ezigenda mu maaso tugenda kuba tuziba butereevu tugenda kuba tuziba wa butereevu live update abali ku the updates online page. President tali wala nnyo budde bwonna mugenda kubeera nga mulaba naye nga Mr. Update bonna mwewuunya natuuse era wendi nnyo okulanga ensonga zonna tuzitambuza bulungi nnyo so yembeera eriwo abali ku the updates online page. Buli omu abuuza nayiseewo okutuuka doba style ku airport babadde bantaayiza naye Mr. Update nembaako bwentuuka era kyenjagala okubategeeza ti mulumbe wendi update zonna tugenda kubeera nga tuzibaweereza butereevu banakawempe north newebakumu buli kimu kigenda kubeera nga kibatuukako ngeri emu oba ngeri endala olwekyo mbeera bwetyo bweri abali the updates online page nga tugezaako ensonga zonna okubeera nga tuzitambuza bulungi nnyo
yagenda zikola nga mwebale kuba nsaba abazze wano ensonga zonna tuzigoberera bulungi nnyo tewali kuzikiza tewali kuwumuza muganda ffe Franka bw'atyo bwe yagenze nsaba twebereremu muganda ffe Franka bw'atyo bwe yagenze Franka bw'atyo bwe yagenze obusajja bukyali ku airport bukyanninze bunkwate naye nze natuuse dda bukyali ku airport bukyalinze mu nkwate abasirikale abali ku airport nga mulinze Mr. Update nzijja muninde nja kutuuka ku airport y'Entebbe sawa zijja kubanga mukaaga nja kuba ntuuse airport y'Entebbe amina nja tuuka ku airport y'Entebbe sawa 5 zenkya abantegedde ku airport enkya saawa 5 nja kuba ntuuse temukyeraliikirira nja kuba ntuuse kubanga bange mukyaliwo mukyalinze Mr. Update mukyaliwo mukyalinze Mr. Update mukyaliwo mukyalinze Mr. Update nja tuuka ku airport enkya saawa 5 nja tuuka enkya essaawa 5 kubanga bange we muli mukyaliwo mukyanninze n'olwekyo embeera bwetyo bweri ombe bwetuli tugezaako okulaba nga buli kimu tukibaweereza olwekyo bwetyo bwe tuli nakubamba tuusaako buli kimu tugenda kibatuusaako tereevu live and clear. Kikulungi netiwaaka za wano nnungi kubanga we tuli kasozi netiwaaka za wano nnungi nnyo we tuli kasozi netiwaaka za wano nnungi nnyo netiwaaka za wano nnungi tuli kasozi basajja bakyalinze Mr. Update nenange mbategeeza ndi mu kkubo nzija babeerewo nga bakyanninze kambawe agikazi bannayuganda abatulaba agikazibwe Kashim Bazeera tuli wano eno Masaka Mpundu ogw'okwerekera muganda waffe Frank yatiddwa abasajja ba gavumenti olunaku olwajjo. Mbeera gye tulimu ya kiyongobero ffenna naye nga tulina okwejjukiza bwekituteekeddwa okulabika nga tukola naddala okulemerako wakati mu kaseera kanako okusoomoozebwa. Tulina okukkiriza nti bakoze bino byonna baagala kumenya mitima, baagala kumenya mbizi, baagala kumenya birowoozo bya bannayuganda. Naye gye bakoma okukola bino gye twongera okulabika nga tunywera, gye twongera okulabika nga tuguma n'okwetegekera embeera n'okusoomoozebwa eriwo. Tuli abantu abanywevu mu bino byonna, tuli abantu abagumu mu bino byonna, era tulinze obugumiikiriza bwaffe bugenda kukomanga ennaku z'omwezi 17 mu nnaku 17 brother, obugumiikiriza bwaffe bwe bugenda okuba nga bukoma. That will be ennaku z'omwezi nga 14 bwe tugenda okuba nga tukomya ku buvunaanyizibwa obugumiikiriza bwaffe. Tokyasobola kubaako ngeri gy'onyigiriza abantu n'olowooza nti nno banaagumira embeera n'amaziga bannayuganda ge bakaaba, amaziga abantu mu nsi yonna yonna ge bakaaba, kabonero akalaga nti bano bagenda kukulukutira mu myala gy'ebyafaayo. So mubeere bagumu bannaffe abali wano n'abali emitala w'amayanja, enkyukakyuka ejja. Guno bwe guba nga gwe muwendo gwe tulina okusasulira eggwanga lyaffe okukyuka, ffenna twewaayo tuli beetegefu okulabika nga tuguwaayo. Abaana n'abazzukulu balibeerawo ne bajjukira ebyafaayo nti bakitaffe baaliwo baalwanirira eggwanga lyaffe era obwenkanya bwalabika. Samuel Okanya weewa comedian family era bwetyo bweri abali ku updation page bali ku updation page embeera bwetyo bweri tugezaako okulaba ensonga zonna tuzitambuza, tugezaako okulaba nga ensonga zonna tuzibatuusaako. President atuuse. President atuuse. Esimba bwankoge basebuli banyabo twanirize pulezidenti wa Uganda olw'ekkumi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu President atuuse. President atuuse.
bassabali bannyabo buli muntu ng'amaze okupakala mu kifo kye saba mutuule njagala twongeremu amaanyi nga twaniriza pulezidenti ow'ekkumi ateko tugenda kuyimba oluyimba olw'obuzira olutalo olwete Nga buwete, tuliyambale ngule.
Uganda. President. Ingereza manyi na kuanzisha serikali mkuu nasema ni manyamo nampite omukulu mawanga atilis atupe recognition y'abakungu bonna abali wano ate tugende mu maaso era mu kaseera kano kennyini omukulu paati chairman w'ekyalo kino osembera kumpi ogenda kutuwa obubaka bwe Party sembera kumpi chairman kirowooza the people power, our power, tusabe mukama Franka amuwe ekiwumulo eky'emirembe amuteeke waateeka abazira bonna sebo pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti addako okulayizibwa kuba pulezidenti wa Uganda twagala okusaasira olw'okufiirwa omulanyi w'enkwatangabo era sebo mu bantu abazze wano etuli nabo abangi bano benkyasobodde okufuna naye ngenda kubakoonako oluvannyuma antandike n'omusajja wa kuli ku lusegere atwalirako ebbeerobeero erya Buganda President Azasibuuka Nsambo w'ekitiibwa ali ku kiiko Sebo President wano tulinawo musajja w'Omugalatira abeetibwa nga Dokita Ekinnamya Amakulu Sebo President waliwo omusajja wo avudde Mawukuta North Kiyaga wali awo Dokita Sebo President Honorable Wakayima Busoke Nansana Municipality naye wali President tulinawo Field Commander akiikira abantu b'Enkoto East kati ng'asaba kwa mmeeya wa kibuga Masaka Florence Namayanja President musajja wakutte ticket okuva Enkoto East Alikeero na Evans naye waali President omusajja wo okuva e Kawempe Bashiru Kazibe Munnamawulire naye waali President musajja wo avudde eri ebisoga okufumbira wayisa naye yatuuse Sebo President tulina Juliet Kakande Nakabuye umale uki Masaka City Sebo President tulina Owekitiibwa Mulimba Michael Nakusana yeetegekera Kasentebe Kanyedo Mukungwe Ssentebe yeetegekera Kimanya Kabonera ye Stephen Mucyamuzi naye waali Kansala Antonio Sempijja Kimanya Kabonera agenda ku City oyo tulina Kansala Alice Nanungi okuva kitundu ekya Nnyendo genda ku City tulina Ssentebe wa Komansi LC5 Nyenje Kayiira naye waali Julia Rose naye yavudde ebisoga tumwaniriza nnyo ate musajja Muswengere naye waali awo sebo tulina ne Ssemwemba Maani naye Sitejinja nakimaaliet okuva Sekati naye waali
Tebatowandise. Chairman Chibuli Francis of Bemuga, Ateba Yetespawo, Wamasaka District Naiwali. Akulembedemu okukongojja okutuuka wano ekirumira okwekyotola Charles Wali. Sibo President agabija okubanjula yakolagera okusaasira olwabulumna abagenze Rwanda. Nakwanjulidde ssebo Dr. Nduwalana Christine naye waali komansigino akutte ekintu ekyo. Ate ne kansala era sipiika w'ekibuga Kampala kati agenda okubeera member wa Parliament wa Lubaga North wali akuteekako wali abika waabwe. Omulwanyi Muhammad Sekirinya naye waali Zoe neyanza. Yeko Eric Elupinga Kinyes naye waali Mubiru naye mwaniriza nnyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Banetwongera okubasaasira ennyo nnyini ddala Mukama awe omwoyo gwa muganda waffe Frank ekitule ekyemirembe. Nze Mawandakirizi nga mwenda kukiikira kitundu kino kugenda kusite era nga ndisipiika Masaka District. Awangalayisa abasajja. Nsaba sahara eno UAP 949 genda ko wali ku motoka yo mugende mulete ku mazzi sebo nanyirisi ino owa sahara genda tugenda kufuna okwogera kwa ssentebe w'ekyalo kino omukulu Frank agenda kwogera ng'amaliriza tugenda kufuna okwogera kwa chairmaani w'okubiri omugenzi gy'abadde akolera naye waali agenda kutuwa okwogera kwe ate tujja kufuna omwogezi ku bafamire era tujja kufuna omwogezi nga ye head of security ya president